mubulidde ekituufu nnaku ezo navaayo ne ngamba abavubuka mubere smart mwambale bulungi mujje osobola okunfaanana nga mutatawo nkukwate nkutwale nkunoonyesa omulimu nosanga omuvubuka azze empale teyagiyozesa ayitidde mu niigiina mu ofiisi ya lord mayor nembatuuza ne mbabulirira era bangi mbakozeemu omulimu naye bali ne bakikuula nti nagambye mbasazeeko enviiri edda ate sijja kusirika. Inginiya Balimwezo yabadde mutuufu naye oba osanga endeeta n'embeera y'abantu gattako empulira bye yabadde aleeteramu. Tuli mu mulembe ogwakatememu mwoyogerera eddakiika 3 oli naakunoonyaamu sekendi za 3 zokka naakumaliririza ku ezo olw'ebigendererwa by'oba osanga. Nabwe kityo omuntu yenna ng'oyagala okucommunicatinga manya generation gy'olimu. Nazzi kuno mu mawulire g'okuwandiika tewaabeerangawo nnyo gundi yantemajjizzaako ekigambo kubanga amaaso gaddiŋŋana kye gatategedde ekitali ku matu. Okuva lwe twava ku kumanyisibwa kw'amaaso ne tudda ku kumanyisibwa kw'amatu, bakomuniketa mulina okwegendereza engeri gye muwuliziganyaamu. Osobola okubeera omutuufu naye n'ofuuka omukyamu olw'endeeta. Inginiya Balimwezo waliwo ebigambo 2 nga bikola amakulu ge gamu naye ng'ate byanjawulo mu njatula. Ogenda kufa bw'otaamira eddagala ne bw'otaamira eddagala ogenda kufa. Omuntu atakwagala singa obeera oweerezza omulwadde obubaka asobola okutemamu n'ateekamu ogenda kufa. Kali akaaba otaamira eddagala n'akasalamu olw'ebigendererwa bye. Omulwadde osigala omwenyiikazza so nga si kye kyabadde ekigendererwa kyo lwa nsonga nti ekyalisoose ate ggwe ky'osembezzaayo. Naye mba siikunenye kubanga ekigendererwa kyo ggwe tekyabadde ekyo, naye ekigendererwa ky'oyo eyatuusizza obubaka kyo kyabadde ki? Nabwe kityo mu mulembe guno weegenderezenga nnyo empuliziganya. Era abakulembeze mwenna mbakubiriza nti communication skills kintu kikulu. Saaba ebyobufuzi be bokka naye n'abakulembeze mu maka, abakulembeze ku mirimu, gattako abantu ffenna mu communities mwe tuwangaalira. Sikkiriziganya era sirikkiriziganya na kyakuwa baana maanyi okufuna ekirowoozo nti be bali waggulu w'abakulembeze. Weewaawo be bali waggulu waabwe naye biba si zono. Futu soja oli waggulu wa mukulembeze mu kiseera ky'okusaggula. Omukulembeze bw'amala okulayira y'abeera wagguluwo, weewaawo abeera muweerezaawo. Ng'omwami bw'abeera waggulu w'omukyala mu kaseera k'okunoonya emmere, naye ate bw'amala okugituusa mu ffumbiro, omukyala y'abeera waggulu w'omwami. Nabwe kityo abaana temubawa maanyi gavoola bakulembeze
Neemulaba nga balina okubavvoola oba nga abakulembeze bayitidde. Bwe wabaawo engeri yonna gye tusobola okukimalira munda, y'engeri esinga okubeera ennungi. Kubanga nannyini kiggwa yakiweebuula. Siwali ngeri yonna taatawo gy'anaaweebwa kitiibwa nga mmwe abaana ewaka musiiba mu mukuba lube, obanga mu maka ge omwali sibuse ekitiibwa kye tekiriimu. Y'ensonga lwaki omukulembeze batugamba ayina okubeera nga mufumbo, kubanga obukulembeze butandikira mu maka. Buli lw'oweebuuka ewammwe ewaka kizibu nnyo okuzitowera mu community. Na bwe kiti ebiseera ebisinga twegendereze nnyo baani agiwadde omuliro okutukubiranga eŋŋoma ne tuzina. Oli bw'aba ayogedde ekintu, abatatwagala kangeze asabula TV n'abalala bannamawulire. Gundi akoze bw'ati bafuutu soja. Bannaye bafuutu soja wabaluseewo olutalo n'abakulembeze mu National Unity Platform. Ffe ogwaffe gwa kuleeta bidomola kuzikirizanga muliro ogwo, so si gwa kukwata peteroli kwongera mu muliro kwaka. Kiweebuula abakulembeze baffe, ate ekiweebuula abakulembeze baffe kiweebuuliramu n'obukulembeze bwaffe. Obukulembeze bwe buweebuuka ekiddako ki? Nkoona ku ddimwa. Tetuyambangako omulabe okututeekangamu entalo eziteetaagisa. Emyaka gye mmaze nga nnyimbirira abakulembeze n'obukulembeze okuweebwa ekitiibwa, kyatuuka okulowoozesa abatanjagala nti abakulembeze abo oba osanga banteeka ku peroolo, kyenva mbawolereza. Era buli abadde ayagala ng'okunnafuya, ekyo kyabadde ng'akozesa. Emirundi gyonna gye mbadde nnyimiriranga n'abakulembeze, ng'oli avaayo anti Nambooze amuwaayo ku ssente. Kyova olaba buli oli avaayo n'akwata ku Nambooze yeekolera avaayo mangu. Njagala maama Betty Nambooze bakireke aveeyo ayogere mazima ng'atya Katonda, oba yali ampaddeyo yadde omunwe gw'ennusu kalubeere lwataano lumu. Njagala maama Betty Nambooze bakireke, oba ayinayo lisiiti yonna ng'eraga nti yagenda waayeekolera, ne bwe ndwaza ne bwe nfiirwa tampangayo yadde ku munwe gw'ennusu. Eyo si nsonga, kubanga nina kukola kituufu kya kukolebwa, so si ekinsasuliddwa okukolebwa. Nze siri muddu wa ssente, era siyimirirangako kuwolereza mukulembeze yenna nga muwolereza olw'okuba mpadde, kubanga nze njagala nnyo ekituufu n'okusinga ssente. Weewaawo ndi mwavu naye omutima gwange mugagga, sikolera bintu bya kusasulira. Kakati kireetawo akavuvuŋŋano wakati wange n'abo abatanjagala. Buli lw'ovaayo noga temuddamu kutyoboola bakulembeze. Bamuwaayo ku ssente, bamuwaayo ku ssente. Bw'abaawo ba MP bannupu abatera okumpaayo ku ssente, bawanike omukono ensi ebalabe. Bwe banaawera ababiri ojja kumanya awo ddala kituufu yeekolera by'ayogera. Abatabijja ku mutima era abatayamba nuupu, wabula abeera ayamba buyambi ki nsawo ye. Nkiddamu era nga nkikkaatiriza abakulemberwa basigale nga bali wansi ow'abakulembeze, so si abakulemberwa okubeera waggulu ow'abakulembeze. Kitegeeza abakulembeze bajja kuba tebakyali bakulembeze, ng'abakulemberwa ate be bafuuse abakulembeze. N'empuliziganyako n'abakulembeze tebabeeranga abalungi okulima.
ne babeera nga ababi okulya. Alternative government etegeeza obusizo. Ani alina okussiza mu ggwe bw'abanga si foot soldier? Kubanga foot soldier ye mwana owuwo ow'omunju asookerwako. Kakati sijja kukinkakasa nti waliwo asobola okukussizaamu senga foot soldier anaalema okukussizaamu. Wakati nga tulindirira okukyusa ensi yaffe mu nsiko, walina okubaayo ku byokulya. Kubanga n'abaalwana mu gy'ekinaana mu nsiko tebaasulanga makaya. Na bwe kityo mbadde nsaba bafuutu sojja bano mubafuukire obusizo. Yemmwe oputioni yaabwe wakati nga balinda gavumenti eyaabwe. Yemmwe oputioni yaabwe. Yemmwe alternative yaabwe. Yemmwe busizo bwabwe. Buli omu waali ng'oli mukulembeza alina position, abaana abo mubatukuumireko. Tugenze okuva mu 2021 okutuuka mu 2026 ng'ennamba eyaliwo yekyaliwo, oba abamu baasaasaana bagende banoonya obulamu ogutali musango omuli okkuba ebyeyo. Abamu baafumbirwa abasajja be bataagala, abamu baatuuka ne mu kuzaala mu balabe baffe. Naye nga kijja kitya abaana abo mwali mu batukuumirako? MP ekyekifo si kikyo kyaffe. Meya ekyekifo si kikyo kyaffe. Kansala ekyekifo si kikyo kyaffe. Kakati buli eyatwala ekifo ku buli mutendera senga otuwewulako ku bannaffe. MP nga lwaki driver wo muganda wo? Kale si kibi, oyinza okuba gwe weesiga. Naye mulowooze ku baana abaffe buli we wafunikangawo omukisa nga waliwo opportunity oba ogw'omulimu gwonna. Abalongoosa woofiisezi zammwe babe baana baffe, kubanga oluusi baganda bammwe muba tukweka mu biseera by'okulonda bano abaana be balya ttiya gaasi. Abaana b'abasenga abamu baba kizibe bammwe muba tukweka mu biseera by'okulonda bano abaana be balya ttiya gaasi. Mu kiseera k'amajjula ku lujjuliro temuyitangako abataalima ne muleka abasagguzi. Ebyo ebifo byaffe, abo abaana mubatukuumirengako. Era njagala okwebaza mmeeya balimu ezo. Mu statement yalaga nti mu butuufu bino ebifo byammwe ne mugezeeko okunfaanana mujje wembateeka, kubanga nange ojja kwesanga sinze nina obuyinza obwenkomeredde. Naye mujje nga gye ŋŋenda obbalaga babarecommendinga baba verifying nga mulagikayo. Ate ani ayinza okulagayo omukyafu kyenjeje? Ebyo ebifo byaffe, baganda baffe mubibateekemu, mubatukuumireko. Enkya obuyinza bugenda kukyuka, ne tebukyuka nga tufudde enjala, tebukyuka nga abaana bayiga emize. Bannange tuli mu Uganda ng'omwemuzi kati mugagga, nga gwe yeekolera ne bw'olijja n'oyogera ebyamakulu ensi n'ogiwanulayo n'omwezi gwayo. Eggulu n'oliwanulayo n'omwezi gwalyo, ng'ojja kuba mwavu. Kakati tuli mu mulembe ng'abonoonefu
be bali obulungi. Abaana bajja twonoonekako ate okuva lwe kiri nti babaddeko naffe kiddire ffe nti obasuubiramu kyaba babadde ne Kyagulanyi. Abaana bajja yiga emize. Abaana temubaleka kusaasaana lwa nsonga oyinza okukola statement mugende mukole bakolewa. Oyina kampani toli munnabyabufuzi osobola okumpa omulimu Nzikitongwa waabwe tukolewa. Ani ayinza okwesembereza fuutu soja mu kampani ye oba mu bizinensi ye nga baabo bateekawo n'abaleeta enjiri. Kyagulanyi ayavuwaza abantu. Kakati owa Kyagulanyi ogende mu kampani yaani nga n'abaffe bennyini oluusi batya okutwesembereza mu bizinensi zaabwe tuzaalwa, nga n'abamu batya okutwesembereza mu maka gaabwe ojja kutukwasa. Baani abaffe? Mubanga mmwe si be baffe. Honorable MP, omusaala gwo gulibwako bafuutu soja bameka? Mucho kyentegeeza si kubagabira kubasanga obooke era mulekeraawo n'okwokyayo abaana. By the way, kuba lwotali mwokya ajja kukusasambula. Mulekeraawo eby'okwokyayo abaana kubanga obwetaavu bwabwe tebugenda kuggwaawo, naye abaana abo mubatukwatire mubatuweere ku bifo mu bifo byammwe mubaawulizeeko eyo gye mukolera. Oli MP driver wabeere waffe, Kanyama wabeere waffe, Sekuritale wo ku office yo mu constituency abeere waffe. Mwina ne zi business eyo kuba kizibu okusanga MP atalinayo ka business kakola. Business eyo mutuweereko ku baana baffe emirimu. Bwe mutagiba we teri agenda giba era we muba mubatya teri agenda butabatya era teri ajja kubeesembereza. Oyinayo kafaamuko mubatukuumireko eyo in that nti ne bwe tufuwa firimbi nti abange mujje baddukirawo emisinde nga bajja kubanga omulimu gwe balimu gwa waka era ekigendererwa ekyabateeseeyo kuba tukuumira nti we tubeetaagira we bali. Naye abamu abaliyambiddwa ne bafuna emirimu bwe baligifuna nga si gya kugenda kukuba kyeyoba bwakadaama, onoofuuwa firimbi omwana oyo mukama we n'amukkiriza okujja era bw'ali ebbayo najja aligusangawo gwe omulimu. Tondetera oyagala gwe kunjavuwaza muleeta ebyobufuzi mu faamu yange toleeta byabufuzi mu dduuka lyange. Twafuuka ebyesittala eri ate abo be twagala okununula. Nabwe kityo olwoya lw'omunnyindo bw'oba oyina ku lwejja wekka n'ebizibu by'abaana mwe muyina okubijja singa mubawaayo naye nga mubatukuumirako. Mufune we mubatuteerako. Meya balimu ezo. Abaana batuweereweerekeeyo ku mirimu mu kanso. Basekuritale bammwe babeere baamuffe. Abeezi babeere baamuffa ku kanso waliwo emirimu mingi. At least twawuzengamu 5 ku 10 gibe gy'abafuutu soja, 5 ku 10 gibe gy'abantu bala oba n'ababo abeewammwe. Ekyo tekirivaawo nti akuwa obukulu akuwa kulya n'ababo. So wakati awo nga bammwe mubaleeta naffe tuli bammwe tuliiko baffe kubanga ne mubika ewaffe baatwegaana. So wetubanga tetuyina mmwe kitegeeza tetuyina we tukola ki, we tuli tetuyina we tuyimiridde. Abaana abo buvunaanyizibwa bwammwe. Ebifo ebyo mubikonsideringe ng'ebyaffe ffenna.
azuukuka tugenda ne tusaayira lukande mavuunike ne tutema, tukeera ne tugakuba, tukeera ne tusiga, tukeera ne tukoolera, tukeera ne tuttiza, ne ku makungula twajja. Mu ffumbiro lwaki tetutuuka? Mu ffumbiro lwaki tetutuuka? Ewabeera ekibi n'ekirungi kibaawo bwe tufanga ye omusezi akuuta entamu ye. Wakati kino bali mwezi ekyazze mu mbeera yonna mwe yakireetedde tufunyeemu omukisa naffe okujjukiza abakulembeze mwenna abalina ebifo eby'obulonde okubagamba nti ebifo ebyo byaffe, mutuwengamu ku migabo si ssente naye nga mutukuliyetingirawo emirimu mwe bussizo. Munaabeera bussizo ku baani singa si kuffe? Naye nga ekisinga obukulu communication skills. Meeya yabadde mutuufu ne endeeta ne baaleeteramu. Walikola ekintu ekituufu mu nkola enkyamu ng'era bwe nagamba Balamu kyakola kituufu ne Nammeere naye bakikola mu nkola enkyamu. Kyokka ate naffe bafuutu sooja ne mbategeeza tuli ba waggulu kusinga bakulembeze naddala mu kaseera nga bamaze okuyingira ofiisi. Era ekibayisa abakulembeze bakulembera ffe so si ffe tukulembera bo. Luno lunaggwa? Kibuuzo. Mmeeya Balimwezi agambye tagenda kussa mukono okubuulirira bafuutu sojja okweyonja. Akooye obukyafu bwabwe. Ayagala babeere bantu abaweesa ekitiibwa. Batuuke nga mu woofiisi yo musaba emirimu naye nga bantu abalabikako. Bafuutu sojja tukimanyi nti struggle buli omu yamusanga gy'ali. Mwalimu abarasita abaali baasiba enviiri zaabwe. Kyokka omurasita omugamba nti salako enviiri alabira ddala ng'oba omusse bussi. Mmeeya n'agamba nti nze tojja kujja mu ofiisi yange onsabe mulimu nga wenna owunya agaviiri. Ekyo kyasiikudde emmeeme y'abafuutu sojja naddala abarasita abasiba enviiri zaabwe nga bagamba nti kwegamba struggle ffe tugirimu mutukozesa bukozesa. Lwaki bwe tuba tubawenjeza akalulu mutwetaaga ati temutugambako kusala ku nviiri zaffe? Lwaki bwe tumala okukabanoonyeza ne muwangula bwe tujjako gye muli lwe mutulaba nti twasiba agaviiri tuwunya? Lwaki temutugamba nga tugenda obbanoonyeza akalulu nti temutuyambako mulabika bubi? Ku ssaawa y'okuyonja tuba ba mugaso naye essaawa y'okujjula okulya ne tubeera ebisekererwa? Kale nno kirowoozo eri bafuutu sojja nga bo bagamba nti kati nno munoonyenga bannammwe ab'amasimaati, ab'amasuuti bannammwe babanoonyezenga n'obululu. Mulemenga twesibako tukubyanga ttiya gaasi na tuliisa migga egy'olutatadde nga tufiiririra mwe mubeere embifo bye tulowooza nti bwe munaabituulamu ate naffe munaatujjukira ne mutuwa ku mirimu. Fuutu sojja kimuyiisaawo omubiri si kirala, akimanyi nti mwana muboole. Tasobola kugenda mu gavumenti ye NRM n'asabayo ekifo ne bakimuwa. Era gw'owulira nti bamuwadde ekifo mu gavumenti ya NRM ng'abaddewo NUP amala kakasa nti asaze eddiiro okuva sayidi eno ne yeegatta ku NRM oyo bamuwa ekifo. Ne fuutu sojja amanya nti nze ndi wa nkyukakyuka. Kampagire NUP omukulembeze anaayitamu asobola okunjiyizaayo akalimo ne nfuna we ntuula. Naye bwe bamala okuyitamu abakulu abaana okugenda gye bali nti bannange tusaba ku mirimu, babalaba ng'ebisekererwa. Era Lord Mayor yabagambye akiddamu tagenda kubawa mirimu nga temulagikako mu bantu. Kino nno
yafuuse debate abamu bagamba nti Lord Mayor mubi, yayogedde bubi. N'abandi bagamba nti nedda mutuufu, mulina okwefaako ne mulabika obulungi. Kati nze ndaba ng'olugenda okufuuka olutalo wakati w'aba-foot soldier ne Lord Mayor. Ndaba nga bagenda okuzira emikolo gye, kubanga wadde Lord Mayor ne bakola emikolo ebiseera ebimu nga beetaagako abababugiriza, era be ba-foot soldier baffe abo. Ba-foot soldier be kyakutteko, ndaba nga bagenda gifuula ensonga batuuke n'okuzira emikolo egya Lord Mayor gy'ategese. Katusabe babe nga bakitutte mu ngeri nnungi, era ne Lord Mayor naye tusuubire nti yakireese mu ngeri nga nnungi nga si yakuvvoola. Omuvubuka omubuulidde ekituufu. Ennaku ezo navaayo ne ngamba abavubuka mubeere smart, mwambale bulungi, mujje ng'osobola okunfaanana nga taatawo, nkukwate nkutwale nkunoonyeza omulimu. N'osanga omuvubuka azze empale teyagiyozezza, ayitidde mu Niigiina mu ofiisi ya Lord Mayor. Ne mbatuuza ne mbabuulirira, era bangi mbakozeemu omulimu. Naye bali ne bakikuula nti nagambye mbasazeeko enviiri. Edda ate sijja kusirika.